kakati waliwo obuntu butono wano butugenda okujjawo okusookera ddala byonna. Njagala kwebaza ba armed forces jonna basuubiza tulina engagements ezitambula underground. Ebizibu olumu birabika bijjiramu ekirungi, ekirungi ekibi kirabika kijjiramu ekibi kisobola okujjiramu ekirungi. Njagala kwebaza Katonda olwa abasajja bano aba Issa abakwatiddwa, bayongedde okutuyambako okupenetratinga poliisi eyo ebaddeko enkokoto. Poliisi ebadde teyeyabya bulungi nga tekulukuta, naye olw'abannaabwe bano abali mu miguwa abatalina musango gwe bazza, kubanga kampeyini zonna zibadde open ebbanga lyonna, abantu bonna babadde bazigoberera, abapoliisi bennyini babaddeko. Tosobola kugamba nti bano abavubuka bakoma pulezidenti nti olina omusango gw'obavunaana nga public teyagulaba, kuba bwe baba balina omusango gwe bakola bateeka okuba nga bagukola ffe Abannayuganda. Bannayuganda tewali kye balaba basajja bano kye babakola. Abapoliisi abali ku operation eyo bonna be mwayiwanga ku makubo baani tewaliyo complainant n'ogu avunaana basajja bakuuma pulezidenti. Kati ekyo kizzeeyo gye bali duli ennaku ezo ze mbadde mbyogerako, mbadde mbagamba nti tekiri ku abo bokka, kiri ne ku mmwe. Gwe atakiriimu kati naawe kikuliko. Sheikh Muzata yagamba nti ente yagamba nti olunaku lwe baalya bannange nange lwe bandya naye saamanya. So njagala kwebaza ekizibu kino kiyongedde okutugatta ne okupenetrating ebisenge bya poliisi. Nga bwe nabagambye waliwo ekijja okusembayo, nja babuulira ekiddako nga tumaze okugatta, kubanga waliwo okuyunga mpola. Omanyi tuba tulina kumuvinga mpola, kyetuvudde tuwangaala nga tetunaba kubeera na casualty yenna mu struggle eno, naddala etambula mu b'ebyokwerinda. Ewaffe tetulinaayo casualty. Ebyo kituufu, wakati Museveni okunoonya ekintu ekyo kyatuyambako nti buli gwakwata tannaba kukwata ku waffe. Buli wabaawo waffe ayagala okugwa mu katego abulawo nga tebamanyi wawalaze n'amerutinga tebaddamu mulabako. So kubanga ffe tusinga intelligence, bo balina intelligence, ffe tulina intelligence. Kasita intelligence yaffe etuwa nti waliwo ekintu ng'oyo abula, era ogenda okuba nga bagamba bannange baabuze, abantu baabuze, tebamanyi wawe badda, kubanga tetusobola kubalekayo mu mukono gw'omubi. Tetusobola balekayo omulabe abakole kye yeetaaga. Kakati ekintu ky'abasirikale bano maybe mu nnaku nga ziizo, kubanga waliwo kitambula mpola okusobola okuba nga buli we tulinnya ekigere tumala kukakasaawo nti weewo wagumu. Tugenda babuulira ekiddako ekigenda okubeera eky'omunda ennyo. Ensi ejja kukakasa nti nno ne Uganda yazaala abaana. Senga kyabadde ky'abamagye, senga kyawedde dda, naye ate tulina okukola, tulina okufunayo abapoliisi, tulina okufunayo eddoboozi lya poliisi okubabuulira bategeere tubeeko kye tugatta. Era nja kujja nkibabuulire kasa kinaaba nga kiwedde. Kakati ekirala ekiriwo jjo nababuulidde ku ssabo lya Museveni erisamirirwamu abantu be, omuli n'abasumba abeeyita abasumba. Kakanda atwalayo ebyawongo mbunno bye mumutwalira okwokya ne babikuŋŋaanya ne babitwala ewa Museveni, mbu Museveni yabikozese, era Museveni byakozesa tebabyokya, babitwala
ne bakomawo nga babisibye simanyi nga basibye ebintu mu Lubugombo ne bookya mbu ne babagamba mbu kakanda yokeze ebyamalogo byonna ne babitwala. Nabagamba ku mugo gw'obusobozi nagwo gyeguli eyo n'ebirala. Ogwo mugo nakagogerako emirundi egiwera n'olunaku lwe yagumubbako wayita ennaku ntono nnyo ow'obusobozi n'afa. Byonna biri eyo, information eyo yatambudde ne bagifuna. Mbadde ndi kumpoma awo nga nyina byendaba nga Museveni atiisatiisa mbu oyo yenna yakyogedde yakiriikinze mbu agenda ggwa eddalu, simanyi agenda kufuwa, balinde balaba ani agenda okufuwa, agenda oggwa eddalu nga yabyogedde. Gwe Museveni tosobola kututiisatiisa, nze nakyogedde kale, nze nakyogedde, toddamu nakutumanyira naawe kati nze nakyogedde kandabe oba ngenda ggwa eddalu. Mwewa importance wano kale. Ebimu ku biriwo byenjagala okuyitamu. Mwalabyeko tugenda bisanga eno ne mu politics. Mwalabyeko Museveni ateekateeka baleeta gundi measures ez'okwongera mbu okuddi congestinga Uganda, most especially Buganda and Kampala Metropolitan and Buganda at large n'ebibuga byonna. Ekimu ku byo Museveni nabagamba buli lwe twogera ekigambo ky'okwasa jaamu mu kibuga oba mu Kampala oba n'emirirwano awulira ng'eggulu lyagala kwamatuka y'okkuba nsi. Ekyo kyekintu ekimuli obwongo paka n'olwaleero. Alagidde ebimotoka birekere awo okuyita mu Kampala, ebimotoka by'amafuta. Alagidde alina measures zayagala okuleeta ez'ebimotoka ebinene obutatambula, simanyi ku kkubo, simanyi obutakola biki, simanyi oba bigenda kubuuka bubuusi. Twakugamba Museveni kola leerwe, kati senga amafuta gatambulira ku leerwe okubeera seefu, senga amafuta gatambulira ku leerwe kwokka, kati ng'olina reserves ennyingi ennyo ennene, kati ng'ebimotoka bino biyambako buyambi kubijja wali kiro wokka, kujja wali ku Mogasi ku distributing awo mu Kampala nga buli omu ajja ng'ow'egindi ajja ng'aleeta ekimotoka kye kinywa nga kitambula kiro wokka, emisana tebirabikako. Bwe ziwera ssaawa 11 ez'ekiro nga byonna bivudde ku kkubo, kubanga bijja wano ekyengera ku reserve, bijja wano mu industrial ku reserves, nga bijja wali ku Mogasi ebbanda ku reserves, kubanga amafuta gagira ku leerwe. Okitegedde, teeberezaamu oluguudo lw'eggaali y'omukka luyita wali ebbanda neteeka waawo amafuta mayitirivu nnyo, nevuga negateeka ekyengera mayitirivu nnyo, negateeka wali ekyengera awo neyitawo negenda. Okitegedde, byakulema okukola mu myaka 40 kati olwana n'ebimotoka bigenda kuyitawa. Tobyagala ku makubo, oyagala bibuuke mu bbanga. It's now a crop back. Yeah, it's a boomerang now. Omanyi osinikasinika nnyo kakati ojja kiwulira. Bayibuli egamba nti omusirusiru alya engalo ze, alya omulimu gw'engalo ze, n'alya engalo ze, n'alya n'omukono gwe. Kati yessaawa mbu tayagala kulaba bimotoka nga bitambula. Mbu ebimotoka ebinene tayagala biraba nga bitambula. Ekiro nababuulidde nentegeeza abantu, nababuulidde ababeera ku programu y'ekiro. Njagala okwebaza Katonda olwa programu y'ekiro, ebeerako debate, ebeerako ebintu bingi. Waliwo ebintu bye tuli mu kutaggulula bye tudebatingako ffenna. Ababeerayo ekiro mwebale nnyo, mwebalire ddala, era tuweebwa omukisa mu kigambo kya Katonda ne mu birala byonna mu discussion ez'enjawulo. Mu kitabo kya
ne Kemeya 88 ziti 88 basoma ekitabo eky'amateeka ga Katonda. Bwe bamala okukisoma Bayibuli egamba ne bagamba nti mutunnyonnyole kye bitegeeza, wabeere watunnyonnyola ebigambo ebyo. So tukikolera ddala okunnyonnyola ekigambo kya Katonda, tetukirekaayo. Mukama atuwadde omukisa mu bintu bingi. Waliwo ebintu bye tuli mu kutaggulula nga tuyita mu Bayibuli ne mu mbeera eza bulijjo. Kale naye mu puroguramu eyo ey'ekiro nabagambyeko nga mpooninga abantu ba Moses Ali, balooya be abeesigwa. Mutaase abaana ba Moses Ali ne Moses Ali. Oluvannyuma lwa Moses Ali okuwutta ne bamusiba mu kifo ekyo mu ngeri buli muntu gye yeewuunya. Museveni ne famire ye bali mu kukyusa ebyobugagga bya Moses Ali, bali mu kubizza mu mannya gaabwe, bali mu kubitwala nga bakozesa ripooti eziri ewa kaliisoliiso ne intelligence yaabwe gye balina, bakyusa ebyobugagga bya Moses Ali. Moses Ali bwe bamala bagenda mumunyaatula newankwadde mumulaba nga azolize. Era nabagamba oyo Museveni yakuba enkoko endwadde n'agitta. Ekyo kye nali ntegeeza. Olumala Moses Ali agibwewo nga bamaze okukyusa ebyobugagga bwe byonna, era mu bbanga ttono nnyo. Moses Ali temumubala. Moses Ali taliiwo mu bbanga ttono nnyo okuva kati bwe bamala okumaliriza ekyo nga bamugjawo. Bali mu kukyusa nga bwe bamutekesaako ebinkumu, bwe bamuwa okusayininga, bw'asayininga nti yatunze oba yakoze biki byonna, ali mu kukola transfer form, naye ebintu bye bamusayiningisa tamanyi biki byasayininga. Era olumaliriza bw'ati agenda kumaliriza nga mwavu nnyo mponga byoya, bamuggyeko ebintu byakoze mu gavumenti. Jjukira Moses Ali obulamu bwe bwonna okusinga abumaze mu gavumenti zonna ezibaddewo azibaddeko. Yali Minister of Finance mu gavumenti ya Idi Amin Dada. Abadde mu magye, yabeera mu magye mu bintu bingi, yabeerako omuyeekera n'ebirala byonna. Okuva ku olwo baakola endagaano ne Museveni, abadde mu gavumenti era okuva mu 1996 yajja ne Museveni awo nga bamaze okukola endagaano nga bamukutte ne naamukozesa endagaano n'atandika omuwaganga 444. So Moses Ali n'akola ebintu bye. Kati ebintu bye byonna eby'omu kibuga, ebintu bye eby'omu bibuga eby'enjawulo mu Uganda, ebintu bye mu kyalo gy'azaalwa eyo simanyi Ajumani, byonna bali mu kubikyusa babiteeka mu mannya gaabwe, basalimusale bali mu kubitwala. So temwewuunya nga bituuseewo kubanga bisookera wano ebisaasaana awalala era mujja bimanya maaso awo. Kibi nnyo, kibi ddala. Abo nno abasajja bwe batyo bwe batwagala we batutadde. Bakusuubira okujja gye bakujje bakukozese, bakumalire obudde bwo n'ebiseera. Gwe owaayo omutima gwo gwonna olowooza nti okola kubanga oweereza gavumenti nga wasalawo okugiweereza mu bulungi. N'okola ne weerekereza, n'oyagala obwana bwo busome, n'oteekawo emmaali yo n'ogamba nti in case nga nvudde mu bulamu bw'ensi abaana bange bajja kweyagalira mu by'obugagga byenfunye mu gavumenti eno. Kubanga obulamu bwo bwonna obuwaayo n'okolera gavumenti, n'olema okubaako ebibi by'okola eby'ebbali. Bano abakulu kasita bamala okukutuusa we bakwagala, oyagala toyagala, eby'obugagga babikuggyako. Babanga bagamba nti obadde mu gavumenti ng'okolera bo. Era balinga bagamba nti mu gavumenti omwo okuwa omulimu baba baakuyamba buyambi, baakuwola bbanja nga mu buli ngeri olina oddibaddiza. Byonna by'okolawo biba biteekwa okubaddiira ne bifuuka byabwe. Kale oba lwaki abali mu gavumenti abakola obudde buno nga mukyaweereza temuyigira ku bibaddewo? Kubanga naawe manya nti okola naye si lwakuba nti bakwagala, oli mu bakolerera. Ssaawa egenda kutuuka nga obulamu bwo bukendedde oba bunafuye, abaana bo bagenda kujeera nga bwe wakolera ebbanga bwonna babukututteko babweddizza. Bano abasajja tebalina kisa, tebalina munnaabwe, ate tebasonyiwa. Kale Moses Ali n'obwa Moses Ali bwe, gwe bandibadde bagamba nti kale byakoze bisigale birabirira abaana be kubanga ye essaawa yonna bambi taliiwo.
naye bamulese mu gavumenti, bamusibye ku kifo, baamuleeta okwesimbawo mu kalulu ne bamuswazaswaza mu nsi yonna yonna nga bagamba nti kano akasajja akazeeyi akawedde ku mpagala kaagala ki, naye nga bwe bamusendasenda nti wamma beerawo okyasobola. Kumbe bamusibye mu kifo ekyo okusobola omusayiningisa endagaano bo ze baagala ateeke emikono ku by'obugagga bye, wadde nga teyeetegeeredde abakakase nti abitunze ng'abibaguzizza. Mugenda kuwulira enkya ng'azikidde babagambe nti abaana tebasigazza kantu konna kubanga obugagga bwe bwonna yabusingira gavumenti ya kuno. Ani anaabawakanya nga n'endagaano bagenda kuzireeta nga yaziteekako ebinkumu bye. Bwe tutyo tujjukira mugagga BMK, buli muntu gwe yali yeesiimisa nga bagamba nti kale yeesiimye, ne bw'anaava mu bulamu abaana be tebagenda kubonaabona. Olwafa bw'ati ku maziika ge ne batandika okugaayanira ebintu nga bagamba nti yaleka abisingidde first family, naye ng'okakasa wali omuntu asobola okuba omusiru n'akola emmaali ye ng'azadde abaana n'alema ogisingira abaana be babe bulungi, n'agisingira gavumenti y'Abanyarwanda. Kisoboka? Abalamu tuyigire ku bafu.